Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Rotunonyayo kuba naffe mpola abaliyo kale mama nkulamusizza nnyabo nti nkulamusizza wangi mukwano jebaleko mama kale taata nawe jebaleko ssebo anti kati nze bampita kadima taata ndina mukyala namayanja wano ne kaboggoza mama gwe bakuyitaani nze namatovu jeeni mama wange owenga byoluuta namatovu jeeni jeeni mukwano obulamu buli butya obulamu si bubi osinziira wawo wowangaalira ndi wanne Butega ku ssomero wano Emityana oli Butega taata bali batya ab'e Butega Butega si babi befo mmwe akameseji nakalabye taata nenjagala kkubira ebuzibu ki maama obuzibu nayina omusajja wange mpulira ye Kampala kati nenfuna olubuto naye navaayo kale nga ye talutegedde nti ninaki nti olina olubuto nina olubuto kati nenzirayo ewaffe ekirya Nnongo mu Kiganda kakati omwami oyo baali bamuyitaani nga bamuyita Kalungi Asani naye nga ayina kojjaawe nga bamuyita Mwami Kawooya nga ali awo Mugundi kakati njagala tukole bwe tuti saagala onvuge speed omwami ono mwefuna mutya era mwesanga mutya omwami oyo nali ngenza okukola nga nyina mutabanyi wange mbazira nga yantutte okukola mpulira kati bwe nagenda ne tufuna kawoteeri awo ne muka mwana wange ne tutandika okukola ki okola kawoteeri ako kati omusajja oyo we yajjira ne tweraba era ne mbeerako ko naye mpulira naye lwakuba navaayo nga ye tategedde nti ninaki nti olina olubuto omwami ongambye yali akola biki ye omwami yali banno ba property master ng'ali mu byattaka ng'ali mu byattaka naye ng'ali awo kuleerwawo wennyini awo nene mwesiima gwali mwaka ki ogwo 2019 bintu nga bikyali 2019 bintu bikyali fresh kakati olinayo ku baana abalala abaana abalala bo nali mbalina abakulu waliwo bayina naye nga tata waabwe twali twayawukana kati omwami ono bwe mwefuna yali mufumbo kyali kitya yali talina mukazi naye kale nga waliwo omukazi kale ng'omukazi kale ng'alinganga ye yawasa omusajja ng'omukyala alinga nga muntu we naye kakati ate nze bwe twayeeraba tubeera ffenna nze nanfunira wanteeka twali tukola n'obwaddobbi nangamba wano kati ngaakageri kasinabu bulungi ssente kandeete tufune wano tukole obwaddobbi abantu baleetenge engoye tukole ki zyoze nga nze njoza ye ng'agenda wali kuleerwa awo muguni mu ofiisi yawo weyabeeranga naye nga bamuyita Kalungi Asani weyabeeranga Kalungi Asani kakati biki ebikujja e Kampala n'ogamba nti kaŋŋende binjija e Kampala era twafunamu obutakkaanya nga zzeeyo ew'oyo mukazi we ono yali yamuwasa gwe n'onyiiga nze n'entambula n'enkola ki n'ogenda ngenda nenzirayo ewaffe tewamusiibula nti ŋŋenze namusiibula nti ŋŋenze nanga kati ekikutwala kiki ne mugamba nze ŋŋenze nkooye naye nga nze simanyi nti ŋŋenze n'oluki naawe tewalumanya saalumanya kati otuuka eyo nenzirayo 2016 nga ŋŋenda munoonya waŋŋambye 2019 naye olabika wabadde otegeeza 29 2019 ati noddayo 2016 tekisoboka anti kati labayo taata naddayo nga nzizeeyo okumunoonya mu mwaka ki 2016 olubuto walufuna mu mwaka ki walufuna 2010 naye annange okutulaba nti ebbanga likutabuseeko
ebbanga lyerintabuseeko. Omwana wa bbanga kikati? Omwana wa myaka 14. Mwana mukulu byemabega nnyo. Nabadde mmanyi bikyali fuleesi. Hakati Ahabu wagenda okuddayo mu 2016 wasanga ki? Nagenda ewooyo mukamwana wange kana yali mukamutabanyi wange. Ewooyo Sofia. Bwe natuukayo ne mubuuza ne mugamba Kalungi Asani ali ludda wa ngamba Kalungi mbaddeko naye ebbanga ttono nnyo naye ngamba mbwazeeyo Sudan. Yali akola Sudaani? Mbwe ebiseera ebyo mbu yali yagenda e Sudan. Mpulira. Twambuka ewakojjaawe. Oyo mwami Kawooya. Naye twasanga nga mwami Kawooya nga baafunamu obutakkanya ne mukyala we. Bavaawo. Kati bwe baagenda ne tusaba ennamba y'oyo mukyala oyo ayali badde nga mukaakojja. Mukaakojja n'atuwa essimu ya mulamu we. Akala Kalungi. Kaakati omukyalo oyo nenjogerako naye. Nemugamba Kalungi nina omwana we naye Kalungi sikola ki? Simulaba. Mpulira. Kaakati kwe kuŋŋamba nze ndi mityana naye omukyalo oyo teyambulya mityana sayidi kiwaali. Naye naŋŋamba Kalungi yaddayo Sudaani. Mpulira. Olera. Sayidi zeeyo ekateera. Yewaabwe oyo taata we. Ekateera? Ekateera ekiboga eyo. Babagenda nti gye bazaala taata we? Kale kasa tuwulidde okulaaja nakwo katusabe wanaabayo amanyi kyalina kyamanyi kasa essimu yo tugenda tujja kuba nga tukkubira. Kale tweyanziza nnyo. Kale tetujja sukako nnyo olunaku olwaleero tuwabale nnyo okuba ng'obadde naffe yenze Kadima. Nze Namayanja Pesera. Koza sana bunaka bulu from Sikatira CDS Christ. Waba sandali yanje ekibuzibu. Sandali yanya mwina kekintu. Mukulu. Wefuge. Kale nkoma ono nyimba mwenda mukibimba ekisinga okwokya. For now musule bulungi. Mweraba. Ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanyi basenga bizobazo nchamu zifunye mu soko oba mulimu ejjadu. Mukola ki mu motoka abo omusajja uli afubutuse kweko bawo. Kati gwenyabo engiriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono mvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko ono muvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba apakinze wali nga ku gate ewaffe. Kogwe nenzija. Kati bwoze n'okola ki? Navuga emmotoka n'asimbula. Navuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala. Ne mugamba kati ontwalawo. Koye tugendako ku kafa akali safe kunyumyamu bunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct. Mbadde seebase naye direct. Layira aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba. Nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tunenga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima. Omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde annebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akatu kati ngenda kutwala ku poliisi direct. Yambala engoye tugende kasaawazi njambala engoye tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Bamugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku poliisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taata tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.